olwaleero nziza okubalaga lwaki abantu bano tetulina kulya nabo, tetulina kukola bye bakola. Bajja kufuba nnyo okubituyigiriza kubanga bafuna nnyo emirembe nga tuyize empisa zaabwe. Tumanyi bulungi nti tuli mu buwambe. Tumanyi bulungi nti eggwanga lyaffe lyawambibwa. Naye tetulina kukola bwe tuba twagala okuba abawanguzi. Tetulina kukola bye bakola ne bwekaba katono bwe kati tetulina kutwala mpisa yaabwe. Era wano we muba muntagingira ab'ebitiibwa ndabyeko Honorable Ssegona ng'agamba obwo obusente obwo miliyoni 5 gundi ebitano n'obwe kali badde kawumbi tekasobola kubanga kekagenda okumalawo eggwanga. Mwagala kubba kyenkana ki, mwagala kulya kyenkana ky'okuwulira nti n'eggwanga muli damaginze. Obuzito bw'ekibi bulina kuba bwenkana ky'okubeera ekibi. Kale Ssegona yogedde statement yo nempya nga ndi disappointed. Naye batyo batandise okwekwata ku busubi. Honorable Ssegona yegasse mu lutalo lwa Mathias Mpuuga Nsamba kubanga agezaako okuvaayo kumudifendinga. Avuddeyo n'alumiriza nti obwo obusente Mpuuga bwe yalidde si ssente kubanga ne bwe yalidde akawumbi si ke kali kagenda okutambuza eggwanga Uganda. Weebuuze nti Mpuuga bw'anaalya akawumbi n'omulala afaananako Mpuuga n'alya akawumbi n'omulala bw'atyo kinaavaamu Uganda eba esigalawa kubanga ensimbi y'omuwi w'omusolo batwe bagenda bagirya nga beekwasa nti kasita ono yalya busente tukiveeko tetukiwabudde. Naye ate bwe tutakiwabudde kitegeeza nti eggwanga lyaffe libakaliza. Emirimu gy'eggwanga Uganda egisobola okutambula nga tulinamu abantu abafaanana bwe batyo abakenuzi. N'olw'ensonga eyo Medadi Lubega Ssegona awolereza Mpuuga naye era munna NUP Bebo Robert Kyagulanyi Ssentamu bagezaako okulwanyisa okujja mu kibiina kye kubanga teyamanya nga abayingiza era yakugamba tuli balabira ku bikolwa byabwe. Haji Ssettuba omusomi w'eddwa tutambudde naye yakutuusako pulogulaamu zino. Haji Ssettuba omukubirako ku ssimu ye n'omubulira obuzibu bwo bugenda kuba bufuuka lufumo kubanga agenda kusomera ku ddwa era otereerere ddala nga ne basomedde ku ddwa ze bamutenda. Wamma essimu kw'osobola okumufunira eri 0703 31 39 25. Ndabyeko Honorable Ssegona ng'agamba obwo obusente obwo miliyoni 5 gundi ebitano n'obwe kali badde kawumbi tekasobola kubanga kekagenda okumalawo eggwanga. Mwagala kubba kyenkana ki, mwagala kulya kyenkana ky'okuwulira nti n'eggwanga muli damaginze. Obuzito bw'ekibi bulina kuba bwenkana ky'okubeera ekibi. Kale Ssegona yogedde statement yo nempya nga ndi disappointed. Naye ne mmanya ng'erinnya lye bwali Ssegona. Omanyi okugona kye kitegeeza? Olumbe nga omulangira, obulwadde bw'omulangira bwe bayita measles mu Luganda babuyita mulangira oba olukusenzi. Luba lubi nga lwagonera munda lusobola okutta. Era omwana oba omuntu omukulu bw'alwala olumbe olwa measles bafuba okulaba ng'omwana bamuwa obujjanjabi lufulume luggweyo naye bwe lugona era bagamba bambi yafudde kubanga olumbe lwamugoneramu. Ssegona enguzi yabagoneramu ebbanga lye mumaze ne Museveni. Ebbanga lye mumaze nga mweyita ab'ebitiibwa mweyita ab'amaanyi olumbe lwagona lwabagoneramu munda. Mwagala kubba kyenkana ki? Obubbi tebuliko kitono oba kinene. In fact, ne bino byonna bye mugamba no tukuba Mpuuga tetukuba Mpuuga. Tukyawa kibi. Ne bwe yandibadde Nambeshi nga ye yakikoze twandimukubye era nga bagamba ono mumukubye kulwakuba mugisu. Kati twagala tukube muganda munnaffe bategeere ate tetukuba ye tukuba kiri ekikolwa. Nabanyumiza maama olumu yantwala mu ggwaatiro nankuba emiggo. Nambuuza bwira ogudde ddala oyagala kunjokya? Bwira oyagala kunjokya? Kino ekintu nkibanyumiza nnyo bwali kawungeezi ssaawa nga 2 yali ayonsa sister wange. In fact ye mugalanda wa maama.
namwe basa kyava mu yonsa awo gune mwana naye bakamama nangamba nkwatirako ettala ngende ne basa omwana ne mukwatirako ettala nzituyingira aba yebasiza omwana ku buliri nga nze ndi eno wansi w'ekitanda ndi mu kwokya busubi kubanga basulanga ku kitanda nga kuliko essubi ng'obusubi bulengejja nga mbokya mbulevolinga bwenjokya kano akasubi ne kadduka ne kagenda ne kakwasa obulala maama aba yeeyibasa bw'ati agenda okuyanga ng'ebbugumu naye nga nkuba wansi ndi mukuba mbizikiza agenda otuulayo bw'ati guni ng'obuliri bukutta omuliro ng'ajjako omwana we ng'amuteeka wali ng'asooka ajjako ebikeeka ng'ajjako bibulangiti ng'ajjako ebigundi ng'ajjako ebisubi ng'abizikiza ng'addamu ng'ayala ng'azzaako omwana we ng'ankwata ku mukono ng'anfulumya mu nnyumba ng'antwala mu ggwatiro ng'ankuba emiggo ng'ankuba emiziŋŋoonyo buli ayagala kunjokya mwana gwe oyagala kutta mwana wange oyagala kwokya nnyumba wira ogudde eddalu mwana gwe ogudde eddalu ne ŋŋamba kati nomukozi bwe munnyonnyola ajja kunsole ne mugamba ye maama ngudde eddalu maama ngudde eddalu naŋŋamba kati si kuba ggwe nkuba muzimu ogwo ogw'eddalu namugamba nedda maama sigudde eddalu ekitegeeza onjo kyolaba omukazi yankuba entuumo y'emizimu gyali wali nga ne bwegitikka ku tipa ejjula ne gisigalawo yankuba emiggo n'emizimu taata agenda okujja nga ndi mukubobola nga bankubye emizimu omubiri gwonna omwana abadde tanjokeza kati empuuga tetukuba mpuuga tukuba muzimu ate mwekambabulire tetuli babi twajja wano ffe bennyini ffe abannayuganda ne twesitulira omwana waffe ow'omulembe gwaffe alien skin bwe yatudisappointinga twakimukola ekibalaga nti tetulina mutima mubi ku muntu yenna tukuwerokaminga tukuterawo ebibegabega bw'otudisappointinga ng'owedde so mu bantu agingire bonna abo abasajja ne Ssegona naye alabika alimu oluntu lwamugoneramu munda tugenda bawa amasavu g'endiga tubafumbire ebikoola bya gasiya tubanaaze nga bwe munywako olukusense lufulume enguzi ejja kufuluma munda mumwe agambye sagala kuwulira nga bagamba my brother mbuno yalidde enguzi corruption ffe tukuba muzimu tetukuba kirala eyo ye puliyambo ngenda kugenderawo mu politics then ate ne mu kigambo kya Katonda tetulina kulya nabo tetulina kulya n'abasajja ba NRM bajja kati ndi mu kubuulirira bampuuga n'abalala babafaanana tetulina kulya nabo olunaku lumu nabadde jjonjogera ku Joyce Baagala nabakoba yankwire naŋŋamba mwana gwe onjagaza ki nyamba tuteese ndeka nga ndeese wino omutuufu muwadde tiketi namba tiketi gye yali nnyonnyonyo ogende Kenya ne muwa siiti namba ne muwa hoteeri ruumu gye baasulamu byonna ne mbyogera ne mugamba geza ndabakoba kye namugamba ye yasinga okitegeera najja naŋŋamba wire naŋŋamba mwana gwe nnyamba ondeke naŋŋamba okumpa emmotoka naŋŋamba muwe mukyala wange amuwe omulimu mu ministry naŋŋamba nange ampe ssente ebintu bisatu nali mmaze okwasuwalinga eggwanga era ng'abantu bonna bafunye obwesige nga bakimanyi nabamu ku mmwe mwali mwagala omusango nabakoba agusinge musobole okulaba ku kintu kati natuula ne ndowoozaamu n'abakooba ono bwe tukkanya ne n'abakooba enkya omusango ne bagamba nti n'abakooba agusinze ensi n'entunya ne ŋŋamba wire kati gwe mulamuzi gwe tusigazza bannayuganda mbe bagamba ki sina kyendi naye nabuuza following yange gye nali n'ebiseera ebyo ndigigamba ntya njeeza n'abakooba ate muweeyo
oba nzirye nve mu bantu. Kubanga bino byali personal byange naye. Nga sina kyendi sina kifo kyonna. Lwaki basajja mwe temulowooza ku integrity? Lwaki temulowooza? Waliwo obuntu mmwe byemwagala otutwala mu mateeka. Waliwo ekintu kye bayita obuntu. Waliwo amateeka agatali mawandiike. Mu constitution mulimu etteeka erigaana omwana okuwasa mwannyina. Olwaliro nga kyannyina nze kyambigulidde mu maaso. Mu constitution mulimu etteeka eriŋŋaana okiwasa. Naye waliwo ekintu ekiri munda tosobola kuwasa. Oyinza okuwasa nnyoko omuto ngewa nnyoko gye bawasa nnyoko. Taata wo gyawasa nnyoko. Waliyo ekigalanda kya nnyoko osobola okiwasa. Waliwo etteeka erikugaana okumuwasa. Waliwo etteeka mu constitution nti act number act of the constitution of the republic. You are not allowed to marry your mother. Etteeka gye liri. Naye waliwo obuntu nti nnyoko omuto ne bw'aba akubigulidde kwenkana ki totunula nayo tebikunyumira na kunyumira. Mwannyoko ne bwalungiwo okufaanana kutya kiri mu constitution. Lwaki mutwala mu constitution mu basajja mmwe? Ekirala ngenda no mu secretariat bw'oba olina omuntu yenna eyabula nga yakubulako jangu olaba oba ali mu mannya gano. Share that video. Njagala kubuuza. Buganda muddeeyo mu nnono za Buganda mugikwateko. Mutereze ennono za Buganda. Waliwo ebintu bye mwatubuulira ne mutugamba Nnaalongo tabba aba asakira baana aba anoonyeza baana kyakulya. Mu Buganda tukimanyi bw'osanga Nnaalongo mu nnimiro yo tokuba nduulu. Era bw'okuba enduulu ekyalo ne kikuŋŋaana ne kisanga nga Nnaalongo ali mu lusuku lwo bakuba ggwe. Tomumanyi nti nno Nnaalongo tawemula aba ayogera buwangwa. Era wano waliwo Nnaalongo yatulemerako wano ku ASP. Nnaalongo yatufuukira Nnaalongo. Naye yakimanyi mbwa abatawemula namubuuza ne Nnaalongo. Ate ayina ennamba oba nga 12 bwakubira ku eno omukwata tomumanyi. Senga nali mmanyi ennamba ye senga simukwata. Naye yakimanyi mu buwangwa Nnaalongo tawemula. Mu Buganda mwekiri. Nnaalongo tabba. Kati mutunoonyezeeyo ow'ekitiibwa bwabba aba akoze eki. Mu Buganda tetukirina. Kati mugende mukwate ku constitution, mukwate ku buwangwa bwa Buganda muteekemu akawaayiro ako nti oli bw'abanga yali mukungu Emmengo nga mukungu wa Ssaabasajja nga wa kitiibwa bwabba tokuba nduulu Kabaka yaba amutumye. Mukiteekewo kibeere mu Bwakabaka bwonna obulijja si Kabaka ono gwe ŋŋamba kibeere nti ababbidde Bwakabaka tumwesonyiwe kuba mu Buganda tetukirina. Mukitukubisa naye nga temwakitubuulira. Mutubuulire ow'ekitiibwa bwabba kibeera ki? Kuba Nnaalongo tabba tukimanyi. Nnaalongo tabba era ekyalo ne kimala kikuŋŋaana ng'okubye enduulu ne bakusanga nga Nnaalongo gw'okubidde enduulu oswaza otya ndi Nnaalongo anoonyeza abaana. Era kye bagamba kiina n'olugero olulamba gujja bagidde nga Mukoomubbi azadde abalongo. Mukoomubbi n'azaala abalongo ate muddamu omukubira enduulu muddamu omugoba. Ajja bulungi nnyo n'ejjambiya n'ayingira olusuku n'atema ettooke n'akuunyuuka bulungi nnyo. N'agenda atwalira abaana. Mu Buganda tukirina. Ate omukungu ow'ekitiibwa bwabba bagamba batya. Buganda erina ebintu bye yatubuulira nga byo tubimanyi. Kabaka taba na mulambo aba na njole. Kabaka tafa akisa mukono. Tukimanyi Kabaka tafa. Aseeredde akisiza omukono bwe bityo. Omulangira yaseerera. Taba na lubuto. Omumbejja taba na lubuto abeera nattu. Kati kino mukitubuulire mukikwateko muleme kutuyita bampisa mbi mukiteekemu mu constitution. Mukiteekemu mu buwangwa bwa Buganda. Ow'ekitiibwa bwabba bakyogera batya tuleme kumenya buwangwa. Ngenze mu secretariat.
eyo puliyambo awo we wali politics w'olwaleero